leero good terms nga bwe walabye ku Rostam Drive, and personally ndi musanyufu nnyo okuba nti have my friend back now. Yeah, it's not easy this industry okufuna. Now even before Rostam Drive tubadde twareconcile, so n'okujja ku stage awo twabadde twakoze rehearsal, kyabadde plan teyabadde nti oba yabadde surprise. Yeah, but it's been a minute nga twareconcile. Ojagenda okukira abantu abakulunjo okwano gifuna mukoca naye Katonda bw'abayamba ne mu overcoming challenge ezo zezibaddewo kyongera n'omukwano gwammwe okuguma. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogambo otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo o subscribinge o likinge ateera o sharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna, tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Ojagenda okukira abantu abakulunjo okwano gifuna mukoca naye Katonda bw'abayamba ne mu overcoming challenge ezo zezibaddewo kyongera n'omukwano gwammwe okuguma. So kati nsuubira new chapter y'omukwano gwaffe ey'okubeera ngeri even better than the first one. Yeah, because kitutwalidde like a year, I'll be honest, omwaka nga mulamba okuva ku nsonga zile za voice note yali yafuluma bingi tetwagala kuddeeyo naye Katonda mulungi ng'abantu twayogerezeganya nentegeera awaali ensobi yange nenategeera awaali ensobi ye ate netumanya n'obuzibu obwali bwagala okutwawula nabo netubukolako. So essaawa ya leero good terms nga bwe walabye ku Rostam Drive, and personally ndi musanyufu nnyo okuba nti have my friend back now. Yeah, it's not easy this industry okufuna. So the most fans and the like we're going to stay together, or you met, you talked, then you decided to stay together. Now even before Rostam Drive tubadde twareconcile, so n'okujja ku stage awo twabadde twakoze rehearsal, kyabadde plan teyabadde nti oba yabadde surprise. Yeah, but it's been a minute nga twareconcile. Leero abadde alinamu engagement naye tusuubira okumulaba ku pressa yaffe ettaka ey'okubiri. Cause ntayo ndabeko tugenda kumuyimba. We are good now. We are okay. Bimuli obo lwaki bimuli byokka tuyinza okwetonera private jet. You never know. Can be more than flowers. Okay, kowola abatulaba. So abatulaba mwenna bannange bakoowola ennaku z'omwezi lumu August tugenda beera live ku Serena Hotel. Tubakoowola tubalindiridde tujja kuba basanyufu nnyo okubalaba. Balamusiza bajjabo ne basibo Oluganda tumanyi n'Oluzungu tumanyi simanyi tunakozesa kino zonna tujja bimikisinga mpola mpola. Oluganda lunyambira okusinga kw'Oluzungu kikola neyanyiza tutambulirawo tuli ku butaka tuli ku ground. President yazikiriza okwogera Oluganda. Sanyuse nnyo okubalaba baganda bange, n'okusooka okwaniriza abayimbi bannange namwe n'abazzi okumbeererawo. Time eno erifa abayimbi si nnyangu naye omuyimbi muli okujja nakubeera mu time eno kitegeeza kinene nnyo. So ndi musanyufu nnyo nsooka okubeebaza Eddie Kenzo, Efebusi, Dax Vibes, Zulanda n'abatanajja bonna betuli in touch nabo mwebale nnyo. Njogera okwebaza ne bannamawulire mwebale kujja mu bungi bwe muti. Eno press yaffe esoose, I should say I'm really impressed. Mwebale nnyo bannamawulire tebakubeera omumalo mondazo omukwano era ne press yaffe ey'okubiri tunagirangirira nsaba munje mu bungi bwe muti.
ogero tegeza abantu show yaffe negenda mu maaso. Sinza butasooka kwebaza aba partners aba sponsor etuli okutambula nabo. Space ekyaliwo show ya lumu August tukyabulayo emyezi 2 enteekateeka weziri eri ba potential sponsors oba abandyagadde okutwegattako mu lugendo luno kozesa akatusagano nabo okwongera okubakuwola. Kakati ebyokunyumya bingi naye mukubiyita mu bufunze simanyi oyinza bitandikira. Nandyagadde okubafundizaako ku lugendo lwange okulubanyonyolamuko because kyemanya abasinga basooka okundaba ku luyimba olwa Pressure Love ng'erinye kinange kyankanga from my village to struggle, you know. Oyinza okukiraba ng'ekintu nti ekiriko ebirungi byokka ne challenges nazo nyingi zaaliwo n'ebyokuyiga nga byaliwo. But before Pressure Love nandyagadde nnyonyolemu abantu bakuba Abannayuganda chosen blood bwe balaba Pressure Love yavaawa oba byatandika bitya. Nzaalibwa emityanaawo mu famire y'abaana 13 mbeera omwana ow'okubiri asembayo kuba gwewandiisa second last. Kuva mu famire y'abaana abangi olumu obugabirizi butuuka ne bukendeera. Taata ne bwabanga yakolamu obugabirizi bukendeera. So kati olw'okuba nti waliwo ensonga ez'enjawulo ez'obutafuna byetaagisa waka, domestic violence, nze nganze omuto nava we nali mbeera ewaka ne ntandika okugenda okubeera ku streets oba mu bibanda bya firimu. Abasinga obungi bimumanyi. Bwe mbeera mu bibanda bya firimu ne wabeerawo charity organization emu gye bayita a child at hand ng'ejja enoonya abaana nga bwe bazza ku ssomero. Ne bantuukirira ne bambuuza lwaki sibeera waka ne mbanyonyolamu embeera yange. Ne bampa chance ne banzizaayo ku ssomero ne banteeka mu church omwo n'embeera nga njiga okuyimba n'okuba nga banjigiriza obulamu obw'ensi wadde waka gye nali nvudde waliwo pressure nyingi eyali enzigyayo nga bw'omanyi challenges za famire fenna ab'enjawulo ze tukuliramu. Ku nsonga eyo abantu abayimbi bannange n'aboogedde bonna badde bampa credit ey'okubeera humble oba ey'okubeera n'empisa. Basebo ne bannyabo nandyagadde mbategeeze nti nze ensi bwe yandaga nti osobola okubeera awo n'ofunayo omuntu akwagala ng'obadde tomusuubira. Oze ekyanzigye ewaka nali sigenda ku ssomero nina bye neetaaga sibifuna. Naye charity organization eno bwe yansanga ne bandaga okwagala nga bw'onoofuna love from a stranger ng'obadde tokisuubira. Nze nga nze mu myaka emito gye nalina kyanzikakkanya nnyo oba it humbled me muzungu bayinza okukiyita. Ne mmanya nti n'omuntu ali eyo yeetaaga omukwano. It costs nothing to be kind to somebody. It costs nothing okubeera eri omulungi omuntu naddala omuntu nga tannabeera bubi gy'oli. So mpulidde nnyo ogwo omusingi ogw'one love n'okuspreading okwagala kubanga nze nafuna okwagala nga ndi mwana muto okuva mu stranger gwe nali sisuubira. Omuzungu yava gye yava mu kitongole kye ne bannonda ne banzija mu kibanda ne banziza ku ssomero ne bampeerera ne bandabirira ne banjigiriza obulamu. Nange ne nkitegeera nti wenfunye chance eraga okwagala teziba ssente zokka. You lose nothing okubeera kind eri omuntu. Anyway mu bufunzefunze olugendo nange natandika bwe butyo ne bannyamba abazungu ne bantwala e Makerere ne nsoma ne bantwalako e Bungereza ne bankomyawo. But amidst that journey mbeera maze senior 6 yange emityana nzijja e Kampala okurekodinga akayimba kange akasooka Pressure Love. Mu lugendo olwo era singa kutebaza mukulu wange gwe bayita Jjajja Nana, president gwe yamenshonizeeko ne Dax gwe yamenshonizeeko yayimbira mu Firebase yampa access nengenda ewa Pademani nenkola akayimba kange akasooka Pressure Love ensi nentegeerera awo. Olugendo lwa music ne lukola ki ne lutandika. Wali mabega mbadde nkubirayo mu bufunzefunze Katonda ndaba Pressure Love ng'etandise kati anatandika tukaze wano nga Pressure Love ekoze etya etandise. Tuni tugikubye ndi muyimbi mupya nzeze mu kibuga sina manager gwe mmanyi sina promoter gwe mmanyi federation y'abayimbi tennajja nga ndi awo ndikyetwala. Imagine omwana ow'emyaka 18
okubya oluyimba lutopinze ensi yonna kyali kirungi kyebaliza Katonda n'ebingi bye simanyi ng'omuntu challenge ez'olugendo ne bitandika nga challenge zonna zonna ezibira ku mirimu egy'enjawulo obutakulisaayo nebaza abankwatira mu lugendo lwange nga bwe twalutandikira Pademani najja mpandiisa akayimba kange ku lupapula nandaga ajja kutambulira mu code progressions bwe ziti tujja kukola bwe tuti ne bwe tuti Walden bwe nakayimba naye tusuubira okubeera naye ku Love Jubilation concert agenda twegattako olugendo ne tutandika ne tulwana n'atambula n'agenda e Bungereza bwe twagendako e Bungereza ye n'asalawo sigalayo bwe nkomawo mu 2016 nenkwatagana ne Team No Sleep era kweno chance nebaza manager Jotuchiwa Shiba nabo bambeererawo mu chane yange ne tutambulako ebbanga lye twatambula ebirungi bingi bye twatuukako nenkwataganamu ne Swans Avenue ne tupatinaringa ne Winnie Lwangi ne tukola itayo ndabeko era nkozesa platform eno okugyebaza Swans Avenue kikyengezaako okukulaga nti ng'omuyimbi avudde eri out of blue n'okola oluyimba naye nga tomanyi ligenderako kozi era tukimanyi bulungi ne bassebo ne banyabo nti it's not only talent esobola obeerawo naye waliwo ne business side ku business side music industry zinganza omu njebaza embeereddewo endeze nga bwe gambye nti Pademani yanyaniriza Team No Sleep nembeererawo ne tukola ennyimba Swans Avenue nembeererawo ne bampa backup Pepe Busi wange ne musanga nga bitwalaganya nagamba beera solid topowa jane nebyange etambula bwetyo nga bwona gamba nti omuyimbi gwe wandiise independent artist oba atali signed any label ekeera negamba nti miliyoni 5 zizino tubajetinge tukole kino ne kino wabula nga yegwe talent gwe capital gwe byonna naye ng'olina okukkiriza mu lugendo n'okukkiriza Mukama bwe tutyo ne tutambula okutuuka ku ssaawa ya leero wano we tuli nti Katonda atuyambye twetongodde tulina ekitongole ekirambe ekirwaninga company music wange kye beta Choose Music bassebo ne banyabo industry enderedde ddala okunyumiza olugendo luno kweno show yange esookera ddala gyegenda okukola nze nga nze omu celebratinga janeya y'omuyimbi omunauganda kyoyinza oyitamu okutoba njagala mbeera ekifaananyi ekiraga omuyimbi ali eyo yenna ayina talenti nti kitandikira ku gwe nga pulezidenti bwagambye tuselebratinga ennyo ekitone ekibeeramu ffe because oyinza obeera eyo ng'oli talented naye ng'olinze management gundi erina okunkubira neetaaga kino ne kino nga gwe mu kifo ky'okutunuulira biki by'olinawo ebikusobozesa otuuka ku kiddako ate ebiseera ebisinga nga amaanyi ogamalira nnyo mu kutunuulira ku bitaliiwo njagala okwebaza Katonda n'abambeereddewo nga benzimba nnyonnyola zonna ku olwaleero okuyimirira ogamba nti ngenda kukola show ku Serena Hotel kinzizaamu amaanyi n'okweyozaaza kozi si kyangu olugendo lwa myaka 10+ aso abantu abambeereddewo tuselebratinga olugendo lwange naye si lwange nzekka njagala tuselebratingire wamu n'omuyimbi yenna ali eyatoba naye nga akkiriza amanyi wanne kiri basagala okuwemu maanyi nyabo oba ssebo nsaba wekkiririzeemu tokoowa olugendo luno lwe tugendamu tuyina campaign gye tuli okukola oba omuzungu kyeyandiise corporate social responsibility eya mental health awareness because nze nga nze omu bwe mbikunnyonnyodde olugendo olwo ngenza okukizuula nga ebiseera ebisinga amaanyi gali mu bwongo oba mayindi eno buli webeera nga teri mu mbeera nnungi n'ebyokola biba tebigenda mu maaso zina challenge empiseemu ng'omuntu naye bwe nafuna mental health awareness n'enyamba because ebitutuukako tetusobola kubistopinga naye amaanyi ge tukozesa nga tuddamu gamataringa bingi nti nzaako mental health yakanjigiriza nange ngezaako okukasharinga eri bavubuka bannange nti the mind is the bank mind bus beebaza okuba nti munkwatiddeko kweno jane twongere oku spreading enjiri eno ya mental health tubategeeze nti bassebo ne banyabo mental health yaddala twetaaga okwempawaringa obwongo bwaffe twetaaga okumanya tutya bwe tuwulira twetaaga okumanya tuliretinze tutya n'abantu be tuwangaala nabo ebigambo bigisinza byogera bimalayo
kyenyiza okubagamba nti tubeetegekedde tubalindiridde ennaku z'omwezi lumu ku Serena Love Jubilation ye title twalonze Love Jubilation because love is the answer. Twagala kucelebratinga love ate nga love ekyenjawulo ekirimu ku luno tupreachinga nnyo self love mu mental health awareness because tosobola kwagala muntu mulala nga tonneeyagala ate bwe weeyagala oyagwizaako n'omulala okukwagala. Basebo ne bannyabo self love tugyongeremu tweyagale ng'abantu tusobole okwagala ne bannaffe abatwetoolodde. Beeyanziza nnyo. We can't wait to see you on the 1st of August ku Serena Hotel Love Jubilation. Thank you so much.